ekiteeteeyi kyekyo nze nsinze kale anthem olunaku lw'eggulo katandemwe okuwulira erinnya bansoma nnyosa mwana eno yeebake ne mwami nsiri nayampita ayagala kunnuma alyoke yeebake totanga nsiri totanga nsiri onayonsa mwana yeebake nene ensiri nayo enoonya kubanga ensiri by the way ensiri ezo zemuwulira ziwuumira mu bisenge gye bayita anopheles mosquito okiwulidde ekika kyabasula mu nnyini mwe basibuka kakati anopheles ye female mosquito wogiwulirira ng'ezunga naye ebeera enoonyeza baana baayo kyakukola ki ensiri ensajja oba emale mosquito tewuuma era buba butono nnyo tosobola nabbulaba naye nga kaluma kaluma kalumira ddala otyo oyo mwana muwala lusuku lusalire bwatyo bwagambye tugende wakaseerezi kaseerezi onakooka njakooka oli sitedde kale anthem mukyala kikaba yaswaluka bamukebera emangaawo nendaga butunda alina suubi ddya gyansaba kunzirira ekyo nakyo kibaddeko kwantemu kale katukakuddiremu tulabe kaseerezi yali waggulu akakooti oba kekazadde tabu situmanyi akakooti k'enzige owakakooti k'enzige kale anthem mukyala kikaba yakwatibwa bamukebera endaga butono emusunye era wazikiridde kitumuwa kyansi yakota wazikiridde abadde atandika ne mukakyala kikaaba erinnya eribadde eddungi bamubuuza endaga butonde naffe sitole tugisubiddwa nnyo naye situlina kyakikolera kana akakooti kaki kana akalala kano katiiruula katiiruula omukyala owakakooti katiiruula sirereredi yajja onakooka njakooka tugende kale anthem lwali basande tusaba mwana muwala yasiitama laba wasitaamira omupasita omupasita yatunula n'ekigambo koolwo tetwafuna ekigambo tikyavaayo kwolwo tebafuna anthem up to anthem on the anthem tukakongere yambuka tulabe wali wa sande oteekako kyakumutwe egenda kuteka ku kakalambu yamba omuntu onojjanga ku breaking gundi kamutangaze nomutangaza ng'ayamba omuntu anthem tukakongere kale anthem lwali lwasande tusaba mwana muwala yasiitama laba wasitaamira omupasita omupasita yatunula n'ekigambo koolwo tetwafuna naye ate twali tusubira ayogerere mu nnimi za mwoyo mutuukirivu ennyingi kubanga awo we twandizifunidde waliwo omwana pulezidenti nga tumuli wadde ekidongo tubeera nga ketuyita akataka okay akayimba keko okuva wa David Lutalo kayimba kakyali kapyapyapyamu tugende kakyali kapya ddala waliwo gundi watandika ddi okukyusa mu nnono zaffe mamaŋŋanye kutale eyo gye tujja obuyinza amaanyi n'okweraga eyo njuyani gyoyasamya mukyala mbiganye erina okwegala mwe muli enzige ku muceere nga mugamba nti zonna nseenene watabula nsi bwe wagamba nti tuve kukuluka ensi yataama bajajja musituke tugoba obuswava ennyumba erina okwegala oba ttale lyatya tumulekere ebisiko bye tudde mu mayumba ebisinzire tulukire mu bisenge byaffe tuve ku middo
tunakola tutyo kwetimbanga ku intaneti ng'obugalo bwo bumpi ekibatu kinyuma nnyo nga kirimu enjala ezo ng'obugalo si bumpi Martha Mwamulaba yayolesa empute ye ng'obugalo bwo bumpi Desire Mwamulaba yalaga fuulu yenna ng'obugalo si bumpi mwe mulagenze sirina ziri simuta kinalibalaza kituufu ne twawulawo ku Martha ne Desire ani aggumiza Obuganda Desire abamutuufu kubanga saawa empagi eyo wamala nassaako emiguwa egyo ng'asibirako omutaka oyo anywera abeera wamu tatagala ye gwatugaana okuluka n'okkooko okugyemu naawo nga bakubago sirise eyo mu lufula ng'ateri ttendo kene mu Buganda si bwe tweyisa ebyo bintu byeri bunaayira fetuluka ate ne tukooka olwo olufula n'enyuma tunakola tutya kwetimbanga ku intaneti ng'obugalo bwo bumpi ekibatu kinyuma nnyo nga kirimu enjala ezo ng'obugato si bumpi Martha Mwamulaba yayolesa empute ye ng'obugalo bwo bumpi Desire Mwamulaba yalaga fuulu yenna ng'obugalo si bumpi tunakola tutya kwetimbanga ku intaneti ng'obugalo bwo bumpi abanga ebintu si birungi gavumenti etuyambe ddala kulungi nnyo kuluka ddala kulungi nnyo kuluka ddala kulungi nnyo kuluka ddala kulungi nnyo kuluka agenza n'agamba abamina abakyala kano kesinze okunyumirwa n'agamba nti kale n'okuyimba kujjawo mu lufula waleke kubeerayo ttendo baleme kuba ttendo nze nakanyumidde ke kano edda bagambanga nti omuntu alina ennyinda ennene nti ennyinda ennene yeggumiza Obuganda kati baleeseeyo ekirala ekiggumiza Obuganda ebadde voka y'amaanyi voka akikiwalige ebeera ŋŋongo Obuganda bugumidde Obuganda bugumidde Dana Obuganda bugumidde n'ensiima tugikyuseemu katobero kanti munnange kikyata tutabulaani oyo okubeera wano kya mukisa naye leero ye ng'akoze nyo kiki abalaka ki bijo aita kule futi ne moshi waita naita kule futi kamoni gerese like zati like zate like visi ojiulira sho osigalanga weka mu bisagusi bya stress munanze Diana Diana asombye nyalimba naye simi Obuganda bugumidde Uganda bugumidde Martha Mwamulaba wano Martha wadoleta mu wabwerere Martha si Muganda nyabo ali ku ttaka lya Buganda ayina wamaliridde nti nno baliokanga ne basaba nnyo n'abeera nga talina seereza fooni ye kennyini agagambe ndi mwawona sina smartphone yandibadde amenyawo ebyafaayo internet bwewuuma genda maaso tugende Okay. omwana Kaserezi omwana standard amaze ogisetinga Kaserezi oyise mu luyimba ki Fred Sebatabana bwe tuba tulukuwadde osobola odwawula muzine wazo omupiira wakati wa Chelsea ne Liverpool guli 0-0 gwagenda keddakiika 12 byonna tubikutuusaako okusinziira wano mukoka koka city kugwagundi wasirika olusirika ng'olinga atagulaba batukubye nno ne wano wenjegeredde baba wadde kulopu nno afuluse tulina update kulopu afuluse update anaatuwa bwe tunagera mu ka TV tuwa ku update
mwana muwala abaana bange Leta mwana muwala kaserezi. Kaserezi otugamba nti oluyimba lwerwo. Mumanyi utuddeyo. Kaserezi yalumba. Golo magisi. Twero. Oh, the Lord Fred Sebata. Ntibaita kutagole. Tuli. Oka kaima bakaise abana bango kuva Lord Fred Sebata atenga mpozi owa matendo promoted singers. Tugende mwana muwala? Yes. Kale. Mwesemye abalina ababamwe abakuze emiyini ezitali migonvu. Bakufa babutabutana nga n'omuwe ekikere abuukako kibuuke. Kw'otadde obulumi obw'enjawulo nga walabye tomwakuziza omuti gwe. So nga gwe wakuza kintuutuwe kakabye ddiyo gikonyeko omutwe gwo. Lulinze nalaba nga sazi nesunga naye nga temulina kabuntu. Ngenda nekikwatirira kifune pawa muli nekiveve nga mbwe obulumi bunzita. Mwami mbulira amazima oba wafagiya saadiregete kyasambe koze nekitwa nze nasangako mulondo wansi wepiro mwami nekubuuzako wagenda wejjuli oba kayime nangaza mukwano mbulira amazima jagitwalira tomasi yabagikuba agikone kukimausa wansiwa nekiryoka kyetete kule ebitasana olwokuba njitwalira tomasi yabagikuba ngeri odi nfukumula mwami kankuwa amagezi nga ddala mukama abanga kuyambye gwe nofuna pawa webazanga kutoma saa 10 ebintu byejuzi yambojjogola gift wansi wentebe n'omwana gwe n'omwati ku mwana wakati bamutongoba matumbigano ene nsobi iyo mukwano gwe kunzijayo wafe engoma nyito weeyiza ate nakola kinange kwe gitolera toma sinakuba ekitwe kino ngena nekikwatirira kifune pawa muli nekiveve nga mbwe bulumi bunzita mwami mbulira amazima oba wafagiya saadiregete kyasambe ekoze nekitwa nze nasangako mulondo wansi wepiro mwami nekubuuzako wagedda wajjuli oba kayime emando aza munywa kebo mukwano mbulira amazima nze ni muntu wo jagitwalira tomasi yabagikuba agikone kukimausa wansiwa nekiryoka kyetetegula ebitasana olwokuba njitwalira tomasi yabagikuba ngeri odi nfukumula mwami kankuwa amagezi nga ddala mukama abanga kuyambye gwe nofuna pawa webazanga kutoma saa 10 ebintu byo juzi yambojjogola gift wansi wentebe n'omwana gwe nina omwotisi mwana waka mwami tongoba amatumbigano eno nsobi iyo mukwano gwokunzijayo wafe engomanyi bwemunawulira nyinako kyenjogedde bamumanya omupiira wakati wa Liverpool ne Chelsea sasa musinga anaanza wadi twaze mu sports kati Seven program si ya sports. Breaking news. Neka nawe. Olwensatandise basaanukako nga mugiwulira. Olwesaanika mugiwulira. Like emoji, like emoji, like emoji. Ata mumiro kutabona. Nedda. Topa. Agambye atya moshi. Ayise ku left n'agamba oyo mumuwe birije. Mukashi. Mujimu wa mukashi. Kaserezi. Banange abaana abawulira muyinza okubeerayo ne mulowooza nti tuba tukuliriza naye ffe kye tusinga okusanyukira wano ye muntu akutte sitoole n'owulira sitoole ng'agizimba ng'etuula ng'etambula okuzimba sitoole n'etambula tikitegeeza kufukumula gagambo ng'ogakubawo era kubanga oli ayinza okulwana ennyo ennyo okubaako ebigambo bye bwabitaakiriza akozesa ebigambo ng'alina okuteekamu kakatungulu cumu kamu kajjeyo amakulu just to sample them. Tugendewe mwana muwala Sileledi agambye akagambo kagunirema ke yakozesa ak'okubojjogola gundi kubuuzaako Sharifa kirabo gifuti yonna gy'oli netugenda wa mwana muwala Sileledi oyise mu luyimba ki
mwabaana gundi lusuku lusalire ne kaserezi mujja kubanga mwebaza moshi buli omu nga mumaliriza naye ate era mujja kwebaza Engineer Ronald Mugomba Lwasa ate era mujja buli omu ajja kubaako yebaza omwomu mwebaze n'omwami Nsubuga Paul ensigo ey'embala mu Musiro wadde ogenda kwogera Nsubuga Paul mbambi ogenda gamba mwebaze n'omwami Sula kale oluyimba lwetulukuwa musine wazo osobola odwawula kale wulira ennongo ya Mesaki Ssemakula mwana mulenzi walinyira kyati Mesaki nkutumiddeko nnyo wonna wooli gonna Abedenego gonna mannya gego akayimba bakayise Siggo Nsimirwa akugambye ejjajja giyitawo tugende ku bucket night wamma kanzije ochenge sikyasobolawo kanzije ochenge naye ochenge totwalako omuntu waffe ssebo webereremu ochenge naye wa boarding onoomusobola boarding tisuubira nti onoomusobola gwamanyira dde omwana asomba Mesaki Ssemakula Siggo Nsimira aya kituufu tukkiriziganya oluyimba olwo lwalinyako ku kyati nga buli muntu okangamu bukanzi n'olaba nga buli muntu mukyala awaata mukyala asiimuula mu kisenge kye ono ali mu kuyunja mu lusuku nze lwankolera ssente banali nsala siddi ebiseera ebyo nga buli muntu ayagala omusalire Siggo Nsimira era yafuukira ddala ng'ombo mu biseera ebyo buli muntu nga bamugambako ku choice yakoze ekyamu abakyala bavumanga bannawe ebiseera ebyo nnyabo bulungi ba pawuda bwakulimba oyo pawuda ya mulimba kale mwana muwala Siregalo yayingiddewo sireredi tugende kale kale tutandike obadde olinda statement yange badde ngamba buga nti alinganga yakutuka senta boloti kale tugende Goye okunfuga obumbula legambye kube goyenza okufugwa ng'enjenja ng'onkonkona engolo ekikuvumya bebi wange ddala kiki bakutenda nebbuba kankuddiza ebibyo sikukinangako yegwe wanimba n'oŋŋamba nti ozirina essente nga siziraba olwatuuka okafudde katego olemeddwa okulabuka okwezimbira amakago wano nowosula yenze nagyezimbira ani yagamba ontamire gwonfumbirwe yegwe wanfumbirwa nze tonnemerako genda naawe era tonkaddiya nze tonnemerako gwateyinza okufumbirwa abakyala bikwononye education yettu eryo eya P1B leke ekunyike senga abasajja bonna babawufu bandibadde bayiga ng'awasa omukyala akutamufuge naye omukyala afuge bannange ebyo tebimpoomera ani abafuga olw'ewaka gundi kankulangire ofune ku bongo azimbye abawuwe atazimbye apangisa atazimba abawuwe tanyomolwa naye kimi gwafumbirwa n'ensonyi oba nankumu wasula bawasa muwasa ekyokka yeerondalonda asula mu buliri bwange ayuza suuka zange nze toŋŋwanira birononyeko gwe wosula naawe abakyala bikwononye nazekako ne dansi eya P1B keleke bunyike otegese batuganja okwata mu ngalo omwana naye balyose ne batajja ate tebasobola temuyinza kuyitawo wano abaana battu bonna bayitiddewo bano bana tumayitako olwensonga eyo sente bazigabanire wakati bonna nga bwe bagize kubanga naffe tukyakalubiriddoga nti ono yakuba munne okuvaawa Chiefess Fatuma
yayogerako ng'omwana wa maama ne taata yasomoka Lwera ahubwo byonna biteeka Fatuma walokama board omwana amuwala lusuku lusalira emitwalo 2.5 Yes. breaking news omwana omulenzi like moshi dizo Yeah, man. omwana muwala nnyo ava kukoka akayimba kasigonsimbira emitwalo 3 babu ogize kageza bwe wano bi sente zinzita zigenda okuzita nnyabo kyekyo kibeera mu nsiyana y'embira byange otugamba kigwe naye boy abakazi balangira omwana omulenzi kawaida bulira akiri mu ggwanga Nagamba kawaida. Omwana oyo asembyeyo bamumpere. Omwana ne yagambye asembyeyo asose kendabe. Weka kati. Togaba chendeja. Fasi kiralifai. Ngeno zigabira muzabala. Kiralifai. Agambye omwana yayimbye lwasebata bamumpere ye mwana mwala kaserezi. Omwana bamumpere yo mutwalo gwe mu bitiibwa bitirivu nnyo. Breaking news. Yes. Era omwana muwala chief